Exactly, that is it. Mu kifaananyi oba mu video omwana mulenzi Bebe cool gwogenda maaso okuba nti olaba side awo ali ne mwana mulenzi Dr. Jose Chameleon wakati awo ate enziru sino zibadde zigenze maaso okubanga zisoma straight okulaba nti omukulu bagenda maaso okuba nti no bamuteekamu abasobole okuba nti bamutambuza butereevu bagenda maaso okuba nti bamutwala ku kisaawe eky'eggwanga nyaffe Uganda ate era mukadde kamu asobole okubeera nti avaamu yes omusajja bamututte nno mu kitiibwa eky'amaanyi akubaddeko kalidika nga bogenda maaso okuba nti olaba emmotoka mwabadde alinga eri wakati ddala ate emabega asitiru ng'agenda maaso okuba nti awerekerwako endala omanyi nno si Chameleon kuba nti atwalibwa bwati wabula ne mwana mulenzi Bebe cool ennaku zino agenda maaso okuba nti atambula mu ngeri ey'ekitiibwa Bebe cool takyali yo usual Bebe cool atakyali Bebe cool oli owakusikusi gwe mwamanyanga levels agenda maaso okuba nti zikyuka so mwana mulenzi Dr. Jose Chameleon ng'agenda maaso okuba nti ayambibwako munywanyi we Moses Sali ali Bebe cool bagenze maaso okuba nti bakola enteekateeka egayo yonno gwolengera ali mu jean mu ngoye eziringa jean omumanyi bulungi omusajja wa Chameleon manager we bwagenda maaso okuba nti atambuza ensonga tho emabega awo nno manager wa Chameleon naye abadde yagenda maaso okuba nga ayisibwamuko egaali nsonga zakuba nti bagamba nti omukulu oyo yabeera ne Chameleon ng'agenda maaso okuba nti atuuka mu mbeera zonna ezigenda maaso okuba nga zimutuukako ezigenze maaso okuba nga zimutuusa ku kitanda so naye abadde on the spot so emmotoka azigenze maaso okuba nga zituusibwa mwana mulenzi Chameleon n'agenda maaso okuba nti yatuulira ddala ne bagenda maaso okuba nga bamutwala wajja agenze maaso okuba nti atwalibwa byonna ku video eno mukwano gwange togenda maaso okuba nti ovaawo so oluvannyuma lwa byonna mwana mulenzi Chameleon nga bwe yagenda maaso okuba nga atwalibwa mu ddwaliro wali e Nakasero n'agenda maaso n'okuba nga afuna obujjanjabi obw'enjawulo ojja kujjukira nti mutabani wa Chameleon mwana mulenzi oyo amanyiddwa nga Aba okusinziira ku ye ate nga ye immediate family yagenda maaso n'okugamba nti Chameleon agenda maaso okuba nga alwana n'ekirwadde ekimanyiddwa nga acute pancreatitis oba acute pancreatitis amubuufu obufaananako bwe butyo oba nno buba bulwadde obugenda maaso okuba nga bulumba pancreas ebeera pancreas bugenda maaso okuba nga bugirumba ndowooza mu Luganda ke kabeera akalulwe simanyi oba ke kabeera akalulwe mujagenda maaso okuba nga muwandika mu comment section mugende maaso okuba nga muntereeza ase oluvannyuma lw'okuba nti ekirwadde ekyo kibadde kimubala embirizi yaddusibwa wali e Nakasero wabula mwana mulenzi Bebe cool bwe yali nga Chameleon addusibwa mwana mulenzi Bebe cool yali taliiwo wabula Bebe cool lwagenze maaso okuba nga atuuka bwati straight n'agamba nti buli abadde agenda maaso okuba nga aleeta embeera embi mu ddwaliro asooka aveewo era mwana mulenzi Bebe cool yagenze maaso okuba nga awooma omutwe mu kulaba nti baprocessinga entambula ya Dr. Jose Chameleon agenda maaso n'okuba nga ava mu ggwanga nyaffe Uganda agenda maaso okuba nga afuna obujjanjabi obuyinza okuba nga
abusingawo ku bwabadde agenda maaso okubanga afuna wano mu ggwanga nyaffe Uganda. In fact okusinziira ku gabadde gayita mu nkubo wano na waliwo ekyali kigambibwa nti Bebe Cool yali si musanyufu n'ekyamerika nga Bebe Cool okutya kwe kwali nti mwana mulezi wabanga atwaliddwa mu Amerika ayinza okuba nga asumbuyizibwa bannayuganda abali mu America olw'ensonga nti nga bw'obadde okiraba Chameleon okuva we yatwalibwa e Nakasero abadde agenda maaso okuba nga akyalirwa buli lunaku. In fact buli ddakiika ezibadde ziyitawo wabadde ngawo abagenya bagenda maaso okuba nga batuuka ku ddwaliro bagenda maaso okuba nga balaba ku mwana mulenzi Dr. Jose Chameleon mu bufu obumu oba obulala nga n'abamu babadde nga bagenda maaso okuba nti bagaanibwa wano na wali. So Bebe Cool yafunamu okutya n'agamba nti misajja wange Chameleon omunagera maaso okubanga mumusitula ne mutwala mu US ayinza okuba nti nno abajja kumusumbwa bannayuganda abali eyo nga nabo baagala okuba nti bamukyalirako wano na wali wabula bamaliza nga batuuse ku nzikiriziganya anti mwana mulenzi Dr. Jose Chameleon agenda maaso n'okuba nti atwalibwa mu US gyasuubira okuba nti afuna obujjanjabi obunaaba bugenze maaso okubanga busingawoko mu bufu obumu oba obulala era endege oba gyoyinza okuyita ennyonyi mwana mulenzi Chameleon agenze maaso okubanga ateekebwako asobola okubanga atuuka wali mu the US of A agenda maaso n'okubanga afuna obujjanjabi mu buufu obumu oba obulala mukwano gwange agenda maaso n'okuba nti olaba. So abo batofunye mu kisagula ba Chameleon ebbanga lyabadde Nakasero kati bintu byakuba nti olina kweteekamu katiketi kanyonyi nendoze ya America tekayitibwa katiketi olina okweteekamu gu tiketi gw'ennyonyi osobola okubanga olinnya ogende maaso okubanga olaba mwana mulenzi Dr. Jose Chameleon wali ate ojjanagenda maaso okubanga afunira obujjanjabi. In fact mubamu kubazze okubanga bakyalira Dr. Jose Chameleon olunaku lumu emabega yabadde mwana mulenzi oyo wa Peace Square amanyiddwa nga Road Boy. Mba mumanyi bulungi Peace Square mwana mulenzi Road Boy ja kujjukira yabadde yazze mu ggwanga okubeera ne show mu mambuka ga Uganda. So mwana mulenzi oyo olwamaliriza n'agenda maaso okubanga awuubako olubu lw'ekigere wali mu ddwaliro era we yatuuseeyo mwana mulenzi Dr. Jose Chameleon yagenze maaso okubanga alaga essanyu ery'amaanyi okulaba nti munywanyi we mwana mulenzi okuva wali e Nigeria naye yagenze maaso okubanga amulowoozaako n'agamba nti omusajja kangende maaso okubanga amubongako wano na wali mu buufu obumu oba obulala. But at the same time Rude Boy we yabadde nga amaliriza bangi bakyagenda maaso okubanga beebaza mwana mulenzi Bebe Cool olw'okubeera nti ayimiridde nnyo ne mutaayi we apaka n'olunaku olwaleero okulaba nti amuwerekedde nako okulaba nti amusiibula asobola okugenda maaso n'okuba nti atuuka mu the US of A oba United States of America gyanagenda maaso okubanga afuna obujjanjabi ate era mukadde keekamu nga tukyali ku kyokuba nti Dr. Jose Chameleon asitula ogenda wali mu America. Bangi batandise okubanga bagamba nti kyekiseera mwana mulenzi Dr. Jose Chameleon agenda maaso n'okubanga afuna reunion eyaddala n'omutabani amanyiddwa nga Aba Marcus Mayanja. Yes ojja kujjukira nti Aba Marcus Mayanja yasinga okubanga aleeta topic ezibadde zigenda maaso okubanga zogerebwako mwana mulenzi oyo gwolaba akono ke kaali akatambi jasi nkutereddeko ekifaananyi we yagenda maaso n'okubanga agamba nti taata we munywi waddanga anti mu batamiivu oba abantu abanywedde omwenge taata we naye yagenda maaso okubanga akwatayo ekifo wabula mwana mulenzi oyo naye yagenda maaso okubanga asaba bannayuganda bonna bagende maaso okubanga basituka bagende maaso okubanga bayimirirawo ku lwataata mu buufu obufaananako bwe butyo. So Dr. Jose Chameleon kagenze maaso okubanga alinnya ennyonyi okubanga ayolekera America wakugenda maaso n'okubanga akonektinga ne mutabani we bagende maaso n'okubanga batuula abogerezeganyemukko nga taata n'omwana era osanga taata namugamba nti mutabani ekyokubanga onnumba mu mawulire direct wakolamu si bulungi wabula ate era nga omanyi nti abooluganda bita kati ate oba taata n'omwana kibeera kiki simanyi. Ase omwana mulenzi Dr. Jose Chameleon wabanga asitudde okubanga ayolekera America mwana mulenzi Aba Marcus Mayanja ajja kubanga alindiridde taata we ekitegeeza nti bannayuganda mujjanjabyeko kye mujjanjabye ate kyekiseera n'abali mu USA bagende maaso n'okuba nti Dr. Jose Chameleon the legend bagende maaso okubanga bamwaniriza mu bujjuvu ate agende maaso n'okubanga afuna
treatment kyanabagenda maaso okubanga yeetaaga. Esaala zokka ze zikyagenda maaso okubanga ziweerezebwa mwana mulezi Dr. Jose Chameleon agenda maaso okubanga assuuka akomewo okubanga aweereza Bannayuganda omuziki akubanga gwe mulimu gwe yagenda maaso okubanga agunjukira nga nange bwe nagenda maaso okubanga ngunjukira guno wali ku YouTube channel yagaliwo abaseddiyo omusunsuzi erinnya kyolina ogenda maaso okubanga okola mukwano gwange si kirala genda maaso okubanga vidiyo eno ogiteekako kalike esobole okubanga etambula eve wano wengenze maaso okubanga ntuula okuweereza etuuke ku oyo gweyina okubanga etuukako. Agaliwo gwe mukutu subscribe oba tokikolanga. Thank you.